Kalo babu zako karantini batwaleta munana je musizo kwanga mutwa amanya yenze Kabaka Smith nga bulijjo wano ku Celeb Jazz okubate ngamba tusaka mawulire poko kalebule agenda maso mu gwanga lya Uganda era nga wenyinyi wengenda okusinzira okubanga ntandikirawo speed ya waggulu nnyo banange mwekuume mu maskinge app kubanga abantu bafa kitalo nnyo kitalo ddala era twagala okutuusa okusasira kwaffe eri buli sekinnomu yenenena aviriddwako omuntu we mu kaseera kana aka karantini nga twagala okugamba inna dhillahi wa inna ilaihi raji'un yonena josinzo kubanga otulawa woina goviridwako mukama atakugumye mukwano gwange Julius aviridwako taata we njagala okubanga mugumya mu ngeri y'enjawulo mama wa Mr. Lee waba Bitusi yafudde era legulu ngendo okubanga ntandika nayo yafudde naku lweggulo zadde zingira sawa 9 n'ekitundu ez'okumakya n'atuvaako ku maaso abana ava mu bulamu bw'ensi eno era nga twagala okubanga tusabira famire yaba Bitusi Soldiers omuli Bobby Rush Mr. Lee ate ne mwana mulenzi omulamu ati enya Julio delivered Julio naye ngate we bali awo mubifananye byogenda okubanga olaba bambi omubiri gw'omugenzi Nalongo okugalamizibwa ku bijja by'abajjajjabe wali ekakiri mu district ye Wakiso olunaku olwaleero era nga zigenzo oyingira sawa 8 bweddu ng'aba A+ funeral services bamaze okubanga tiimu eyo esindikiddwa okulaba muno egezaako okolaki okubanga ezika omulenzi oba omulambo oba omubiri gwa mama wa Mr. Lee owa Bitusi abaserebu baddeyo bangi nnyo ate mu ngeri ya bukujjukujju mu ngeri y'okulabya y'okunakwaliramu wamu ne muganda ebafubye okulaba muno batuukayo mu mbeera ey'enjawulo ndabyekaawo omukulu amanyiddwa nga Fik Fameka ndabyeko omukulu amanyiddwa nga Bruno K ndabyeko omukyala amanyiddwa nga Spice Dana Namukwaya ndabyewo manager Roger eggulo nabyewo Chali wange Douglas Wanga n'abantu ab'enjawulo bangi ddala n'abatanzi naye yagenzeeyo kubanga abakolaki ng'abakubagiza yesterday wali enansana ate maama wabadde abeera zatiza okukyewamala wansawo mama wadabira yabaddewo mu maanyi mangi nnyo seekayekeka omukulu Senga Sebbanga bane Senga Sebbanga singa tuwadde ne ministry y'amabugo twandigikwasiza Senga Sebbanga ngayo mwali mugambe Catherine kusasa tugimukwasa kubanga Senga Sebbanga abaddewo nnyo era njagala omwebaza ak'ensusse nnyo kubanga abaleddewo abayimbi ne bakomediani mu kaseera nga kano aka COVID-19 Senga Sebbanga ye muntu ayatambuza ebigere okuva e Kampala mpaka Mityana ogenda okuzibererawo mukwano gw'enfanfe amanyiddwa nga Taata Sam ne wankubadde ne Brown Sugar yabaddeyo nayo ngenda bituukako era olunaku olwaleero y'omu ku abakubiriza emmotoka entonotono nogenda ku poliisi ofuna ebbaluwa nogenda wa RDC weewakiso okubawa ebbaluwa esobola okutambuza omubiri gwa mukwano gwabe amanyiddwa nga maama wa Mr. Lee owaba Bitusi mpaka Wakiso gye baguziise okuva enansana ontegere nnyo so Senga Sebbanga njagala omwebazaako ensusu era ebimu ku bifaananyi bino byogenda okulaba ogenda mulabamu nnyo because yabaddeyo okutuwa amawulire gano tetwasobodde genda because of ebyentambula nga mumanyi ate twetaaga naffe clearance ate byadde biwanvuwanvu naye nga twagala okutuusa okusasira kwaffe n'amabugo gaffe eri omwami amanyiddwa nga Mr. Lee okulaba muno aviiriddwako mama we naye ngenda kuba kutuusako kwebamu betwogereko nabo tuyogereko n'omukulu amanyiddwa nga Jacob Omutuuze n'abaka ebigambo byayogera eri abavubuka bano n'okugumya okw'enjawulo then n'abalanga bebadde wali mu kuziika kambi kutuuseko bwe tukumate tugende mu mawulire amalala mangi nnyo tovaawo mangi sebo abantu badde tulieno nga tuva kuziika mama wa Mr. Lee esebo bannaye covid waddala covid atta oba olina masiki giteekeko va kufa abeesiga abantu Sebbanga buno omwesigayo bamugema nga ndaba naye atowedda tusanitazinga tunaaba mu ngalo ebisinga tubikoze covid atta ebyaddala muve mu biki bisimanyi biki bisimanyi politics biki ebyo byawedde kati tuli mu kutaasa bulamu bannaffe batugendako bamama baffe batugendako lwa covid ate teweegemya esaawa zino sooka olina okukwegemya nze mbiganye teri kwegemya